Oluvannyuma lwa kkooti okusindika bannakibiina kya FDC abawulira ddala 36 ku alimanda nga 33 abaali basajja ne bateeka eruzira ate abasatu baali bakyala ne bateeka ekitalya. Ekibiina kya FDC ekyekiwayi ky'e Katonga kyalangirira nga bwe kigenda okutwala ekiwandiiko kyakyo ku embasi y'eggwanga erya Kenya okulaga obutali bumativu bwabwe. Mu mbeera eno olwaleero babukeereza nkokola ne beesuula mu ddene okutwala ekiwandiiko kyabwe. Bano nga bakulembeddwamu bannakibiina omubadde Ingrid Turinawe ne Doreen Nyanjula ono nga ye mumyuka wa Lord Mayor bayingidde ekkubo nga bawerekerwako bannakibiina nga bwe bayimba ennyimba ezisaakaanya. Bano babadde bakutte ebipande nga kuliko ebifaananyi by'abantu baabwe abaakwatibwa era nga bagenda bagamba nti baagala abantu baabwe bateebwe awatali kakwakkulizo. Ab'ebyokwerinda nabo bwe batyo babadde basomye era obwedde emmotoka za poliisi zirabibwako nga zeetala ku makubo nga Namutala omunyage Kente. Bano olutuuso okulinaana wooteeri ya Fairway poliisi ebazinzeeko era bwetyo tebakkiriza kweyongerayo, ekintu ekireeseewo akasattiro. Wano bangi bakwatiddwa ne baggalirwa n'abalala balabiddwako nga batikkibwa ku kabangaliza poliisi okubongerayo. Bannakibiina basoba mu 10 omubadde Doreen Nyanjula, Ingrid Turinawe ne Ssemujunganda n'abalala batwaliddwa ku poliisi. Okusooka tuvumirira enkola ya poliisi okubanga abantu baffe bakutte nga tebalina musango. Ttiimu ebadde etambula bulungi era nga twabategeezezza tutwale okwemulugunya kwaffe eri embasi ya Kenya kubiriwo ebyokuba nti abantu baffe bawambibwa ne bajjibwa mu Kenya ne baleetebwa wano nga tebagoberedde mateeka, eddembe lyabwe ne lirinnyirirwa. Babakutte batukuttemu abantu 13 be baleese ne basiba wano okuli MP Ssemujju Kajinda n'abalala be baleese wano ttiimu ne Deputy Lord Mayor. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire ayogedde ku mbeera ebaddewo. Bana kuliko Honorable Ssemujunganda, Honorable Doreen Nyanjula, Ingrid Turinawe, Farida Nangozi, Mutesi Zaliha, Waswa Eric Kawesa, Mutambi Beston na Yebale Gilbert, Kabayiza Fiona, Musinguzi Wahab, Turiahikayo Innocent, Honorable Mugume Roland, Honorable Kamara Nicholas ne Honorable Kaija Harold bakwatiddwa olunaku olwaleero awo ku Fairway kidda ku golf course era nga bye tunoonyerezaako oba bye babalumiriza bye byokkola okulukuŋŋaana oba okutambula okutali mu mateeka. So kyetuliko essaawa zino kyakufuna statement zaabwe tujja bba tubategeeza oba bateebwa kakalo ka poliisi oba beeyongerayo mu mbuga z'amateeka. Bannakibiina kya FDC bano ab'ekiwayi ky'e Katonga baakwatibwa mu ggwanga erya Kenya nga bateeberezebwa okuba nti baali bagenze okutendekebwa ku bikolwa eby'obutujju era bwe batyo ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Kenya baabakwasa poliisi ya Uganda eyabongerayo paka mu kkooti era ng'eno nayo yabaggulako emisango gy'obutujju gye balinze okuweera ennemba nayo. A3, A5, A6, A7, A8, A10, A13 and A14 substantial,
The application is rejected and they advise you apply for bail with the artist two sureties on the 7th of August 2008, that will be on Wednesday. I find the sureties for A1, A4, A9, A11 and A12 substantial. I release the accused persons on a court bond of 1 million, not cash. Each of the sureties shall execute a bond of 5 million, not cash. Matter shall come up on the 7th of August for bail application for those who have been remanded. What is that? Kola bya kujoga na bujozi kati okwata otaba member ba parliament n'okwata abakulembeze ba FDC ababadde nga bakola omulimu ogw'ettendo okutwala ekiwandiiko ku embase ya Kenya n'obaga nti the common nuisance nti bafuuse ekitagasa. Kwegamba otunuulira eggwanga lyo lyennyini eggwanga lye lifuuse ekitagasa lyaffe lituuse wano n'ojja wano n'oleeta musango ate n'otakoma ku ekyo ne baba mu bail abasinga kubanga abantu baffe 10 balamba tebafunye bail ku misango akali awo nti common nuisance kitebabaleesedde emisana ne bubali badde baagala okutandika okuyigga bashuliti n'empapula 0C ne bino nitubikolako mu budde ate okuva obwedda tebatubuulira na musango kigo babaguddeko. Nze nsibidde ddala ku poliisi ne bakansa abalala tubadde ku poliisi ku CPS okuva lwe babakutte nga tebatubuulira ekimenya ne ssemateeka kuba ssemateeka mu nnyingo ya 28 egamba wookwatidde omuntu bwepa mubuulirirewo nti nkukutte olw'omusango guno ne guno naye naffe netugutegerera wano mu kooti. 12 mu wakanya w'omwaka guno ensi yonna ejja kuba ejaguza olunaku lw'abavubuka nga lwateekebwawo ekibiina ky'amawanga amagatte okusobola okukuba ttooki n'okwefumiitiriza kusoomooza kwe basanga na butya bwe bayinza okubbulula awamu n'okwekulaakulanya. Okusinziira ku bibalo by'ekibiina ky'amawanga amagatte ensi yonna erimu abavubuka abakunukiriza yakawumbi kamu mu obukadde 2 nga bali wakati w'emyaka 15 n'abiri-mwena nga bano bakola ebitundu 16 ku buli 100 ku muwendo gw'abantu bonna abali mu nsi. Omuwendo gw'abavubuka guno gusuubirwa okweyongera n'ebitundu 7 ku buli 100 okuweereza ddala akawumbi kamu mu obukadde 3 omwaka gwa 2030 we gunaakubira koodi. Mu Uganda okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku kubala abantu ki Uganda National Bureau of Statistics abavubuka mu ggwanga bakola ebitundu 5.5 ku buli 100 nga bano bali wansi w'emyaka 17 so nga abali wakati w'emyaka 18 n'asatu bakola ebitundu 22.7 ku bannayuganda abali mu bukadde 45.9. Tugenda okutuuka ku lunaku luno ng'ebbula ly'emirimu bavubuka be baana baliwo nga liyimiridde ku bitundu ebiri wakati w'64 n'7 ku buli 100. Zose ettendekero za Uganda buli mwaka zitikkira abavubuka abasukka 400 ng'emirimu egiri katale tegisukka wadde 1,000. Ekibiina ku ludda oluwabula gavumenti ki Uganda People's Congress kigamba nti kyekiseera gavumenti etereeze mu byenjigiriza abayizi kale bafulume nga batandikawo mirimu mu kifo ky'okuginoonya. Ebyenjigiriza ebirungi ebibawa practical skills ate nga tutunuulira n'enkola eya technology ng'ate enjigiriza eri quality waliwo difference nga gavumenti bwegamba UPE abaana balina access to schools naye tebalina access to quality education in those schools bibiri byanjawulo. So emphasis yaffe nga UPC nti walina okubeerawo quality and equitable access to education nga tubawa obumala obasobozesa okumpitinga n'abantu bonna mu nsi yonna. Kino kireetedde abavubuka bangi wano okwekalakaasa si lwanguzi lyokka wabula n'ebbula ly'emirimu olwo ne gujabagira. University ebyenjigiriza waliwo kyebibulamu nolufokasize nnyo okutraininga abaana okuyita ebigezo instead of okubatraininga okubeera ntino bafuna obumala ne beekolera emirimu gyabwe. Atwala ebyamawulire mu UPC Faizo Mzei agamba nti singa gavumenti eyongera okunyweza si byanjigiriza byokka wabula n'ebyemizannyo wamma abavubuka basobolera ddala okuyita muno okwebbulula mu bwavu obubaka by'akayirigombe bw'awadde ekyokulabirako eky'omuddusi Cheptegei. So ffe UPC tusaba nti gavumenti ng'ekaseera eveeyo erabe nti ebyemizannyo si kuduka bubisi kyokka naye kufuuse kalimu akaze okwakuzovinga abavubuka baffe batalina mirimu ate si mirimu gyokka n'okuwanika bendera ya Uganda waggulu. Nate tulabye nti gavumenti eteeseeyo kimala so tubasaba nti bateeke infrastructure za sports okuva ddala ku disitulikiti
regional and national level. Tusobole okuidentifyinga talent mu myaka emito, tuzimbe talent eyo efuuke ekyomugaso babeere bakyetegeya abenkya. Si kubeera nno tulina sita omu gwe njagala okuliryeko apart from Kyeprimo naye just balinga babiri basatu naye tuli miliyoni 45,900. Wano nno UPC weesinzidde n'esaba gavumenti etunuulire si mupiira gwokka wabula ebyemizannyo ebirala omuli emisinde okubaka n'emizannyo emirala egibadde gitafiibwako. Olaba nti nno federation ey'emipiira ya football yokka gavumenti eyawamu akasente akangi naye ate tulina netball, tulina omupiira ogw'okubaka, tulina rugby, tulina athletics n'ebyokudduka ebyemizannyo, tulina motocross, tulina boxing, naye gavumenti etese mukinkana ki zona federation naye waliwo okutenkanya mu kubeera nti bateeka ensimbi mu bitongole bino ebyemizannyo. Nga tusemberera okutuuka ku lunaku lw'abavubuka olugenda okubeerawo nga 12 mu Wakanyoono ku bbalaza ya Sabbiiti ejja, Muzeeyi awabudde gavumenti okuwuliriza okusaba kw'abavubuka n'okuyimbula abo bonna abaakwatibwa nga balaga obutali bumativu bwabwe omuli enguzi, obwavu n'ebbula ly'emirimu bw'alabudde nti bandiviirako obusambattuko singa tebafiibwako. Okuvaayo abavubuka beerwaneko era mwakirabye wanene e Kenya abavubuka be bavuddeyo ne beerwanako bano bajenzi olwa finance bill 2024 ye Kenya ekyaleeta President William Ruto okubeera nti no adeclininga kusenyiga eyo bill nekimuleeta n'okuteeka drastic decision okususpendinga oba okugoba cabinet ye yonna okujjako cabinet secretary and minister of foreign affairs weyalekawo yekka naye bonabona yabagoba naye yali crisis ey'abavubuka. Olunaku lw'abavubuka mu nsi yonna lwakutambulira ku mulamu ogugamba nti Youth Digital Pathways for Sustainable. Abayizi abasawo abandi badde bagezesebwa abataasobodde kusindikibwa mu malwaliro okukola internship yaabwe bakedde kukumba okugenda ku ssetteeserezo w'eggwanga okusisinkana omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Right Honorable Aneta Nita Mong okumutegeeza ku nsonga zaabwe ezibaluma. Wabula abasawo bano ab'ebyokwerinda tebabaganyizza kutuuka ku ssetteeserezo wa ggwanga wadde okukkirizaako n'omu okuyingira paalamenti waakiri akiikirira abalala. The last time that method was used, people were being detained. But no, we never detained anyone. People are detained without... I can assure you, I can give you my word. I'm an officer of Uganda Police. We are not going to detain you, we just want to talk to you. They may only have 2 of you. To meet the speaker? Listen, they may only speak 2 of you as the rest of them have to be. Bano bazze balaga obutali bumativu olw'ensonga zaabwe engeri gye zikwatiddwamu okuli gavumenti okulemererwa okubasindika mu malwaliro batandika okukola saako n'okuba nti emisaala gye bafuna mitono ddala. So I want our voices to be heard by the people who are held accountable for the money that we pay in the taxes. Allow us to where I wanted to go. Very humble and peaceful. You don't have any firearms. You are not disrupting people. We just want our voices to be heard. Just want to pass over a message. They are willing to be deployed right now as we wait for the rest of the money to come. Bano babadde bakozesa oluguudo lwa Sianber Avenue nga boolekera paalamenti era babadde bakutte ebipande ebiraga nti balwawo okubasindika mu malwaliro okutandika okukola mutwongeze emisaala n'ebirala. Bakira mu kunyolwa n'obusungu obw'amaanyi. Bano baliko bye baagala bikolebwe era balaze obutali bumativu bwabwe eri ab'ebyokwerinda. Olunaku lw'eggulo nga bayita mu kibiina ekitaba abasawo mu ggwanga ki Uganda Medical Association kyategeezezza nga bwe beetagisaawo ennyongereza ey'amaanyi mu bwangu n'embiro okulaba nga abasawo bano bonna bagezesebwa. Gavumenti ereete ennyongereza mu paaliyamenti era eyise ssente $18.5 billion
eziwe minisitule y'ebyobulamu bano abasawo abasigadde bonna ebatwale babe nga bakola okugezesebwa malwaliro ag'enjawulo ate era nga bebawa obuweereza eri bannayuganda kuba obuweereza obwo bwa nkizo nnyo era tubwetaaga olw'ensonga nti n'abasawo abali malwaliro ga gavumenti bwetwogera ssaawa zino batono ddala. Ng'ennaku z'omwezi 29 Kasambula w'omwaka guno, minisitule y'ebyobulamu yafulumya olukalala lw'abasawo abakyageesebwa, naye erikobe yasuula emuguluka bwe yategeeza nga bwe batalina nsimbi zimala kulaba nga basasulira abasawo bano sites za intern n'ebintu ebirala. Abasawo bano abamu baamala mu mwaka gwa 2023, abalala mu 2024 nga mulimu ba intern doctor, ba nurse, abazaalisa, ba pharmacists n'abalala. Omwaka ogujja ogwa 2025 abasawo abawerera ddala 2,700 abasuubirwa okutikkirwa ogatteko 1,200 abalekeddwa ebbali bajja kuba bakunukiriza eyo mu basawo 4,000 nga kale bonna bajja beetaaga okukola internship okukakasibwa ng'abasawo abaddala. Olunaku lw'eggulo Dr. Joel Mirembe Ssaabawandiisi wa Uganda Medical Association yategeezezza nga bano bwe bajja okuva mu mbeera baggulewo obulwaliro bwabwe newankubadde nga tebannagezesebwa ekintu kye yalabudde nti kya bulabe ennyo eri obulamu bwa bannayuganda. Gavumenti bw'etabateeka malwaliro eno Uganda tugimanyi fena nabo tebagenda kutuula waka mwaka mulamba musawo mama yajja ku graduation Makerere kitabani kituddawo tekira kikola mwana agenda kuyiya agenda atandika okukola mu bukiliniki naye nga standard eri nti asoka ajja akolereko eno fe abasawo bakuguje tukola ki gye tukola nga tumulaba nga